Mbalamusizaako mwenna bannaffe bannayuganda mwenna gye muli naddala abaagala enkyukakyuka abatali basanyufu n'eggwanga lyaffe nga balitambula. Nze Kayemba Solo ne mubaka w'e Bukomansimbi naye ngenda kwogera nga munnayuganda yenna ng'owa people power ng'ayagala enkyukakyuka. Abasajja bano wayi Museveni ne mutabani we Muhoozi bafubye okutukolako ejjoogo, bafubye okutunyoomoola, bafubye tuweebuula, bafubye okulaga eggwanga lyaffe nti nga toli mu kakundi kaabwe, nga toli munnamagye, teri kintu kyonna kyesobola kukola ku nkyukakyuka y'eggwanga lino. Bakozesa ebigambo bingi ebyobusosoze okulabika nti batumalamu amaanyi, kirage nga bo bokka be balina okubeera mu bukulembeze si mulala. Kyannaku nnyo ebintu bye babikoledde ku mulembe nga ffe twabuuka. Ffe twerabanga bannayuganda, situkyerabanga ow'eggwanga lino oba ow'eggwanga lino, wabula bwe twesanga tulabanga bannayuganda. Okukwata abantu, okutemula, okutta byeyongedde obungi. Okuwamba n'okutiisatiisa babyongedde okusobola okutiisa abantu abalaba bagambe nti olaba bakutte Eddie Mutwe, olaba bakutte Akireewo, olaba bakwata Bakayemba Solo olonzaani. Nene beerabira nti omulembe kwe bajjidde mulala nga tuli babuufu. Obumalirivu bwe tuliko nga nabo baakozesa mu myaka gy'ekyenda n'okusindiikiriza Obote n'abalala baali balowooza nti baali batulugunya eggwanga lino n'obutaba munnansi kitiibwa, naffe bwe tugenda okwongera okukozesa. Bateekayo ebifaananyi nga bwolaba ekya muganda waffe Eddie Mutwe okulabika nti bongera otutiisa. Ensonga ki bakitaddeyo? Mbakakasa tebasobola tukwata ffenna. Katonda yamanyi buli muntu obulamu bwe bwaligenda. Katonda yatutonda waye tomanyi nti ojja kuzaalibwa na Uganda. Era yamanyi na lunaku ki lwalisalawo ffenna tuve mu nsi muno, buli muntu mu lunaku lwe. Tebagenda kututiisatiisa. Tebayina buyinza eri bulamu bwaffe. Asobola tukwata n'atulugunya, asobola okusalaasala ebiso, asobola okukuba ebiragalalagala, asobola n'okukola buli kintu. Nekyatasobola kukola kwe kusitoopinga essaawa, kwe kusitoopinga obudde obwo obugamba nti ekimala kibala. Bannayuganda tukooye okukaaba, tukooye buli kaseera okubeera nga tuli mu makomera tugamba bonnaffe ono bamute ono bamukole ki. Tulina kwongera kubeera wamu, kwongera kumalirira mu kadde kano ke tuyingiramu okulabika nti tuwaayo mukisa mulala bantu bano kwongera kuba mu maanyi gaffe, bantu bano kwongera kubanga be batulinako obuyinza. Nedda akadde ke kano buli muntu sawa yakola kye tusobola kituyingiza mu kalulu. Tukimanyi bulungi nga president wayogedde nti ekiddako tukimanyi basobola tulangira ne twagala wakiri badduke babisuulewo. Tunakumadde okukaaba, tunakumadde okutiisibwa abantu ab'olubatu bwe bati ffe miliyoni zonna tubeeraawo nga tutudde. Manyi bino byonna bitwogera nange nkyona kusobola okukyanga sikyaliwo oba oliawo nga n'obulamu sikyabulina, naye tebasobola kututta ffenna, tebasobola kutusaanyaawo ffenna. Njagala tubeere bamalirivu, njagala tukole omulimu gumu, tuleme kubeera diverted na kino. Museveni ne mutabani we balinga omusoto omulumeko kati kubanga bamanyi ensi yonna yabakyawa. Kati omulimu gwe balina okukola gwokka kulabika nti batutiisatiisa, battako be basse, basibako be basse, naye kakasa amakomera ga Uganda tegasobola tutwala ffenna. Twongere okuba mumalirivu, twongere okusalawo, twongere okwekomiitinga. Yagalagaana buli kintu kiba n'obudde. Obudde bw'abasajja bano ne banaakola batya bwaweddeyo. Kubeera bamalirivu, protest vote ne lwasi tunatuukayo, buli mbeera yonna tukooye ejjoogo. Tukooye okujja nga butukwata ne bweyongerayo, ne butukwata ne bukola effujjo. Malayo kye bakoze ku poliisi y'e Lubowa. Byonna biraga nti eggwanga terikyalina constitution, obukulembeze buli muntu gyayagala kyakola kwegamba kinakuwaza. You are provoking people. You are provoking Ugandans. You are the major promoter of tribalism. Because how can a full CDF say that is running Runyankole? Tell me the meaning of that statement. Today you might touch a badge. You can do all the stupid actions on me. But I know one thing. Time will tell. And time is coming. To whoever involved in such stupid action will pay. Keeping other factors constant. Me as a student of history, there is no powerful person like Hitler, Napoleon, Gaddafi, Mubarak. Those people, they were very rich. They had a strong foundation. Actually, Gaddafi owned Libya. Where is Gaddafi? The action you are committing today, either your son or God will pay for it. Now, how do Eddie Mutwe's kids feel like at the moment when their father is being tortured and they say that we are teaching him Runyankole? And why don't you arrest Kyagulanyi? Because you are tortured. That's a misguided missile. Eddie Mutwe, he has no place to answer. The major problem you are fighting Kyagulanyi.
The pain you put on Eddie Muto, why don't you put that pain on Kyagulanyi and he pay for his whatever? You cannot treat these innocent people, Eddie Mutwe, Simanyi Gaddafi, Achileo, and you leave Kyagulanyi to go. Because your main target is Kyagulanyi. Why don't you arrest Kyagulanyi? Instead of torturing these innocent people. No budde bwa Museveni bujja. Wallahi billahi talahi bujja. Oyisa abantu ababi kubanga oli connected mu kubanga oli munyankole. Nina message yo. Obudde bwo bujja. Obudde bwa Museveni bujja. Allah subhanahu wa ta'ala yakola obudde. Ne bw'omanyira abantu mbukuba oli munyankole. Obudde bujja bwa Museveni bugenda kuggwako omulala jje. Ojja kudduka. Ojja kudduka netitokero yadduka oyita ojoko yadduka. Maria Mungu yadduka. Alifadu. Nojjako essaati yo ne bakugamba jjamu empale, nojjamu empale, jjako masiki, jjamu sitokisi ne bokisi eyo jambulemu. Mugamba ate lwaki? Agamba jjamu oganye omu n'akookinga. Ne bakuza ebbali eri bonna we bakulaba ne bagaagaziya amagulu kutama wansi. Singa ndaba awo batujjamu kitiibwa kyaffe eky'obusajja. Ngamba nedda. Oganye oli n'akookinga owokubiri. Omulala ajja n'atandika okusokola nga wakwatirira buli wamu. Ebyo ne babikola bannaffe bonna. Omuku omu bakuleeta bakuyingiza mu kayumba bw'omu ono oluvaawo nga gojja tomulabye ebimu. Era okudda nga naawe ogamba ye busajja batumazeemu ekitiibwa kyaffe eky'obusajja. Ne batandika otusokola bwe bakebera mu magulu muno. Ze ne banyweza ekirevu kino kyali kingi ne batandika okisokola munda. Ne banyiganyiga zimasozi muno emigongo ne bankunamya we bati ne bakwata gundi zange ne bazikwata waggulu ne bakwata ebitundu byange by'ekyama ne babiwanika waggulu. Ne batandika okunyiganyiga we bati banga ayambala banga asaba essaala esembayo. Omu yaŋŋamba asaba essaala ye esembayo ne mugamba wa toli Katonda tosobola kunzita oba okitegeera nga manyi era baleka bankanga bukanzi. Then ne tuddayo mu budduukulu naye kye kintu kyatukuba wala nnyo. Ne batujjaawo nga ffe tusaba kimu genda mu kkooti.
twagala genda mu kooti twakoze eki mugenda mu kooti ne batutwala ate awalala waliwo ekisaawe kinene nnyo buli omu nga bamugjako gundi ye details ze nga ye nabo abo ng'ate sibe bali abazze jjo ne batuggyako omusaayi wano nga tulowooza oba bya covid naye nga situlaba agundi ndala yonna exercise ya covid egenda mu maaso ne bakuggyamu omusaayi nga liita namba akasucupa ne kajjula bwe kati ne bagusiba ne bawandiikako amanyago ne bakawanika waggulu ne batukeberakebera ne bakebera by HIV ne batukebera buli kimu ne babajjako statement mwali mugenda wa biki ABCD nga bwe baali babyagala obimanya tubabuulira amazima ekyaliwo kati enkeera nga 3 zaali nga 3 kati nga 4 nga tugenda mu kooti tutuuka mu kooti batusomera emisango gya covid nga abantu batweyimirira twala 2 nga abantu basasula manager agenda asasula sente bamukwatira eyo tebamukkiriza kudda kuleeta risiiti tufulume ekkomera ffenna 127 tuba tuli awo saawa zigenda mu emu